nkwaniriza nenkubaza okuba nga twegasseko ku Lugonvu show lunaku olwaliro lwa kutaano ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa mwenda omwaka 2021 bingi ebiri mu Uganda yaffe mwe tuwangalira ate nga ne mawanga g'ebweru ebiriyo bye bingi abalina obuwanguzi obutuukiddwako olwaliro mu yogeyoge abatuuse ku kkola buli omu ebiseera ebisinga abeera n'ekkula lyayayaanira mulimu abaagala obufumbo mulimu abaagala ezzadde mulimu abaagala eby'enkulaakulana yafunye emmotoka yafunye ennyumba yafunye ettaka n'ebiringa ebyo oboolyawo na buli omu alina obuwanguzi wabeera atuuseeko naga nti weewaawo wano wentuuse oboolyawo ensinga okwetaaga naye nga mwenna mbaaniriza mbeebaza okuba nga ate mutwegaseko olunaku olwajjo osinzira okubeera ng'otulaba eno ye Lugonvu show ate tugenda kwogera bingi naye simanyi oba kyenneefumiitiriza mu kyefumiitiriza ebiseera ebisinga nga wakagenda ku mulimu otunulira nnyo abantu abakuze emyaka noga nti ono akyakola ki wano nasanze omusajja bw'ati nankwasa ennaku akoze emyaka egyo gyonna ng'ali bw'atyo ebiseera ebisinga abantu betukuliramu tulaba abasajja abakuze emyaka naye ng'embeera gye balimu esomooza naye tusigala nga twebuuza nti omusajja ono emyaka gye yagikozesa ki obukadde bumusaze obuvubuka bwamusala laba yenna bw'alinga ekyeneena tategerekeka nze ebyo nsanga nga biyise n'agenda okweza emyaka egyo nga siri bwe ntyo emirundi mingi abantu abaakagenda ku kyeyo olaba omuntu abaddeyo emyaka noga nti naye gundi ono paka kati akyali ku kyeyo talina kyalaga abala emyaka ena akyali mu mbeera bwetyo gyalimu talina wadde akapoloti wadde akayumba wadde kakikalaga anze bye sibisobola njagala kugamba muganda wange n'abo booseka baaseka abaalinga bo ekikulu mu byonna si kwe kunywa omwoyo gw'olaba atatuukiriza ky'olowooza kyantuukiriza mu myaka gy'omulabamu oba mu mbeera gy'omulabamu wabula kwe okumuyigirako nsobi ki z'akoze ezimulemeseza okutuuka ku ddaali wandimusuubiddeko nsobi ki z'akoze wadde ng'abadde manager ezimulemeseza okuzimbayo akayumba nsobi ki z'akoze wakati nga mukadde emyaka gy'alimu nsobi ki ze yakola mu buvubuka ezamulemesa okuyitumuka akole n'emyaka gye mu nkulaakulana kubanga okyali mu buvubuka onennyo yakaddiyo ogamba nti obuvubuka bwamusala weegendereze wandimaliriza nga naye bukusaze singa tolowooza toyiga teweefumiitiriza tolengerera wala n'omanya biki ono bye yakola mu bukyamu wawe yasobya ewamuleetedde okuba nga tafunyeemu okutuuka ku ddaali wandimusuubiddeko ebiseera ebisinga ekitusumbuwa kiri kimu era nga bw'onenya abalala n'ogamba nti sisobola kubeera ku ky'emyaka egyo gyonna nga siri kino bwe kiti ne bwe kiti ogenda kubeerayo okujjako ng'oyigidde ku abo abasobeza mu lugendo lw'olimu ekimu ku bitwanguyiza obulamu kwe kuba ng'ovuga n'olengera ali mu mmotoka y'omu maaso ng'ekka bw'eti nedda awo manya nti wansi maaso waliwo ebinnya naye bw'otayigira kwali maaso n'owooza buwooza lwaki tekivaayo you are gone naawe akaseera kagenda tuuka okole ensobi oluusi nezisinga ezize kubanga tewamuyigirako tulina okuyigira ku bantu bannaffe abatusoose mu bifo bye tulimu tulina okuyigira ku bantu bannaffe abatusoose mu kaseera ke tulimu tulina okuyigira ku bantu bannaffe abatusoose mu bufumbo bwe tulimu abantu bangi akeera ku makya n'agamba nti oyo obufumbo bwamusala weegendereze nawe buyinza okukusala abaana twabalabanga ng'omwana wa siniya yakutaano n'alengera omu ku bayizi be yali amanyi abamuli waggulu nga yamala siniya ey'omukaaga naye ng'alabika bubi natandika ogga nti nze nempeza nenva ku ssomero wano nenfuluma nembeera ntyo nga ntayaya butaaya ku kyalo kubanga olowooleza bingi era abamu ku bibasumbuwa babeera ne bigger expectations naye nga tebaziteekeddeteekedde tewali kitasoboka singa okiteekerateekera
wabula buli kintu tekijja kusoboka singa onaakoma kukyogerako bwogezi. Wangi tewali kitasoboka singa okiteekerateekera, naye buli kintu tekijja kusoboka singa onaakomanga kukyogerako bwogezi. Musajja namusanze atambuza bigere. Kakati nze nabirabanga nnyo mu media ng'aliwo abantu be tulaba abakuze emyaka nga wandimusuubidde okuba ekifaananyi ekirala ky'atali, ng'owulira abaana bamugeya baga gundi ali bw'ati, wandisuubidde nti yandibadde bw'atyo, kale si bwe yandibadde. Naye gwe yaakayingira waafuddeyo okwebuuza lwaki ali bw'atyo? Wangi gwe yaakayingira waafuddeyo okwebuuza ddala lwaki ali bw'atyo wootamusuubira kubeera? Ebiseera ebisinga omuvuzi omulungi alengera kasozi maaso n'alengera ng'amanda gaaka ag'emmotoka oba amataala g'emabega nga gaaka, n'akyusa n'anoonya ekkubo eddala oba n'agumira ebyo byagenda osanga mu maaso. Kaba kabonero ak'enkukunala nti maaso waliyo akalipagano, era abantu batunulira busozi naga nti olengere wantu enti kati eyo wakutte. Naye bw'oba tosobola kulengerera kwa kusoose mu maaso n'ebibaziyiza okutuuka mu budde gye baayagala nabo okutuuka, naawe togenda tuuka gye yagala kutuuka, kubanga ffina oluusi ebirubirwa byaffe bibeera bye bimu. Njagala Mukama bw'ampa obusobozi ntandika okukola kino, njagala Mukama nkolenga kino, oyagala okukikola naye weeteeseteese. Waafuddeyo okwebuuza nti abo abalemereddwa okukola ekyoyagala okukola, kubanga si gwe soso kyagala, naye abo abalemereddwa okukola ekyoyagala okukola lwaki balemereddwa? Waafuddeyo okukyebuuza oba onyumirwa okubageya ng'ogamba nti abo bafeeriya? Ebiseera ebisinga bagamba nti awanise tasekerera wankenku, kubanga naawe tomanyi bw'onaayiisa ogenda kuyiisa oti. Tomanyi. Naye singa tukeera ku makya ne tutunulira abantu be twali twegomba, ne tutunulira abantu abaatusooka mu bifo, ne tutunulira abantu ababadde somewhere, ne tugamba naye omuntu ono namusuubira wano lwaki ali wano ate nga namusuubirawo, kitegeeza nti waliwo ensobi eyamulema okugonjoola gy'olina okugonjoola. Kitegeeza nti waliwo kyataalengera mangu gwe kyolina okulengera amangu. Emyaka gyamusala, kitegeeza nti alina ebikyamu bye yakola gwe by'otalina kukola singa toyagala emyaka gikusale. Naye bw'otaafubye kubanga otunuulira emabega we, obulamu bwayiseemu emabega wawe yasobya, naawe ogenda kugwa mu kasero keekamu, ogenda kugwa mu kinnya kyekimu. Nze mbiraba ekitusumbuwa kiri kimu, kulowooza nnyo nti waliyo enkya, kulowooza nnyo nti kyalinayo omukisa omulala. Abantu bangi abeera ku kyeyo n'akunyumiza emyaka gy'amazeeyo n'omugamba nti ogimazeeyo, naye kikyolaga. Bw'oba toyagala kaddiira ku kyeyo, teekerateekera emyaka egijja egy'ekyeyo. Abantu bangi be mulaba bali mu myaka 5, myaka 6, myaka 7 nga bali ku kyeyo naye nga bannayuganda, si lwakuba nti baagala, naye waliwo ebyasoba. Kati gwe alina emyaka 2 ng'ogenze ku kyeyo, wandibadde ofuba nnyo okulaba ng'ozuula biki ebyasoba ku abo abaakusookayo, ne batuuka myaka 7 ne batuuka ne bafuulirayo ddala ewaka. Ku ggwanga wasigala ku ggwanga, naye oluusi tebaba nakyakukola, ate bagenda okuzibuka amaaso nga buli kikeerezi. Y'ensonga lwaki owulira abantu bangi abakuze nga bagamba nti nsaba Mukama singa asobola okunzizaako obuvubuka ne bwe guba omwaka gumu, nentereza wano ne wano ne wano ne wano, naye nga tekikyasoboka. Abantu bangi abeera ku kyeyo n'abeerayo emyaka ng'ekyamakulu kyabala kwe kubala emyaka, ng'ekyamakulu kyabala kwe kubala akasente kaweereza. Naye mugambe nti ndaga ebikalu. Nnyina gwe nabadde ngamba nti e Uganda mulimu ssente. E Uganda osobola okukolerawo ssente, era osobola okugaggawala, era osobola okukyusa obulamu, kubanga ebizimbe ebitundu 99 n'obutundu 99 ne point 99 ebizimbiddwa nga byeyagaza si byabankuba kyeyo, by'abaana ba wano Uganda. Abagagga aboogerwako, abagagga bonna 10 aboogerwako, ssente zaabwe tebazikoledde bweru, bazikoledde Uganda. Kitegeeza nti ne bw'onaabeera ebweru beerayo ng'olinga mupakasi, oggyeyo ssente ozireeta ozisiga e Uganda. Era bw'oba ng'oli bweru nga tomanyi kiki osobola kukola Uganda ewammwe, weeteekereteekera okufiira mu mbeera esoomooza, abamu gye bayinza okuyita ey'obwavu. Bw'obeera ng'oli ku kyeyo
naye nga tomanyi kiki osobola kukola Uganda weeteekereteekere okubeera ng'oli mu kukozesebwa buli kaseera kubanga ku kyeyebweru ebitundu 99 ku buli 100 baliwo okukozesebwa bukozesebwa y'embeera eriyo. Okusanga omuntu alina kampani, okusanga omuntu alina farm, okusanga omuntu alina any organization nti yange nze njiddukanya batono abasinga babeera mu kukozesebwa nga n'abazungu mu batwalidde. Kakati bw'obanga otambulidde mu bulamu obwo nga tokirowoozezaamu nti butya bwe nsobola okubuvaamu osobola kubuvaamu ng'oterese n'ojja Uganda n'obaako by'otandikawo. Naye ekibuuzo ekiriwo nti biki by'ogenda okutandikawo. Nange njagala kubuuza ekintu kimu nti biki byeweerowoolezaamu bye wandyagadde okutandikawo. Bw'obanga obitegedde waategedde kapito kye yeetaagisa okubitandika. Bw'obanga kapito omutegedde waategedde buzito ki bw'olina okutandikirako kubanga si buli kapito nti ogenda mutandikirako naye waategedde buzito ki bw'ogenda okutandikirako ku ebyo bye weetaaga okukola. Byonna tubirowooze naye nga tukimanyi nti we are expiring. Byonna tubirowooze nti nga naye tukimanyi nti anytime tugenda kufuuka abatalina mugaso, anytime tugenda kufuuka abasekererwa. Naye nga tunafuuka abasekererwa nga bwe wasekereranga abalala wandibadde olwana okuva mu eyo embeera. Naye abasinga ga nti after all nfaaki tulya bulungi, tusula bulungi, twebaka bulungi. Naye bw'oba okimanyi nti ogenda kudda oziikibwe Uganda nga tebagenda kuziika mulimbo z'ebweru olina okukolerera Uganda w'ogenda okuziikibwa kubanga Abannayuganda baazibuse nga batwayitanga bannakyalo bwe baazibuka. Kati omuntu akyasobola kuva bweru kagabeere mawanga gaawa n'agamba nti nze gumulaba nva bweru era abaye bamubuuza nti obadde ogamba ki? Tebakyayagala kumanya kubanga bazudde nva bweru oyo gwolaba ava bweru oyo gwolaba nkuba kyeyo ti n'olwekyo kakati embeera eyo mulina kututiisatiisa na bikoledde bakuwaane bakugulumize bakusitule naye nga byoga nti bansitula lwakino si lwakeera ku makya gamba nti emyaka gye mmazeeyo gye gimpeesa ekitiibwa. Nze tosobola kukeera ku makya nga nti ndi siniya poota. Njagala okere ku makya ove ku bwa poota odde ku buzimbi so si kubeera siniya poota. Bino ebintu bwe tubyogera batono ababiwuliriza ne bakkiriza nti ddala oba oli awo neetaaga okukyusa obulamu. Naye ate era nabo weebali abagamba nti mwami Lugonvu wano twetaaga okukyusaamu. Nti mwami Lugonvu wano twetaaga okukyusaamu. Nange neezudde. Ogenda kwezuula ddi? Ogenda kufaayo ddi okumanya nti kirabika obadde oyonoona obudde mu kintu kino? Ogenda kufaayo otya okumanya nti kirabika obadde oyinawe webbanga ggwe? Ogenda kufaayo otya okumanya nti kirabika ku kyeyo mazeeyo emyaka mingi? Ogenda kukoma ddi okunyumirwa ebitali byammwe? Ogenda kukoma ddi okunyumirwa ebitali bya kitaawo? Ogenda kukoma ddi okunyumirwa ebitali bya kojjaawo kwe bayita okwetengerera? Njagala okirowoozeeko ng'omulimu gw'okola guweddewo. Kababeere abali ku kyeyo omulimu gugwawo. COVID-19 yonaze yandibadde atuyigiriza ebintu bingi. Atuyigiriza obukekkereza, yandibadde atuyigiriza okugumira embeera, yandibadde atuyigiriza okuteekerateekera embeera empya kubanga twatuuse mu kaseera nga tuli mu mbeera mpya mu COVID-19. Naye wafaayo obeena embeera wagiraba ng'ey'obuzibu ng'ogirinda ekye. Njagala okugamba nti buli mwaka oba buli mwaka gw'omala ku nsi waliwo ebizibu by'ogenda okusanga nga byagwo. Wakati ng'oseka abalala ogenda kukola ki okwewala naawe okukuseka ng'otuuse emyaka egyo? Wakati ng'okudaalira abalala ogenda kukola otya okwewala okukudaalira ng'otuuse ku mutendera ogwo? Ogenda kukola otya? Bayigireko ensobi ze baakola gw'ozirongoose. Ekyo bw'onaakikola obulamu bugenda kwanguwa ng'ozudde ensobi zo n'ozigonjoola. Olunaku olwaleero nfunye omukisa bampadde ekirabo eky'ekifaananyi muganda wange ate nga bakojjaawo nga b'engabi be banzaala Muwonge Ambrose. Mpadde ekirabo ekirungi bwe kiti eky'ekifaananyi. Nsoose ne nebuuza nti nfaanana bwe nti
omanyi okumukusa omwozi wa kwenina nti seemanyi era nsobola ndowooza okweyitako ne tuba nga twazaalibwa balongo nyinza okumaliriza nga simanyi waswa wange oba nga simanyi kato wange naye njagala kwebaza okubanga oba oli awo olonze noga nti mu bantu bonna mwami Lugonvu kamukolera ekifaananyi nkimanyi biba bya bbeeyi bitwala obudde neeno ofisa akaddeko n'ofisa transport wo buli kimu noga nti mwami Lugonvu kamusigire ekifaananyi kino wasinzidde ku ki ogamba nti kasigire Lugonvu ekifaananyi kino lwakuba abenga bibe banzaala nedda ssebo ekisooka kya byonna neyanziza omukisa okumpa ku platform okulabikako ku Lugonvu Show bulijjo nange ndaba bulabi olina bwokyazaako wano ku Lugonvu Show naye ekyampa inspiration nti munayo okoze bingi gye tuli naddala abavubuka ngaffe abali mu kutandika nyinza okukiyita nti abali mu kutandika ku bulamu buno obw'okwezimba nti okoze bingi gye tuli ate nga munaye nga bw'omanyi nti no tetunnaba kutuukayo gye tulaga naffe kati obanga munaye gwakoze nga olina platform gy'otutaddekoko nti kati olina by'otukoledde tuba tetusobola butakwebaza so kati ekya inspiring okufuna okukola ekifaananyi kino nti nanoonya engeri gy'okwebazaamuko naye nga sigiraba naye nange nempitiramu kye nali nninawo njagala kwebaza ebiseera ebisinga omuntu kizibu nnyo okulaba essanyu lya Lugonvu but I'm happy omanyi we nakulira baŋŋamba nti essanyu ly'omuntu balipimira ku nsekoze n'obusungu bw'omuntu babupimira ku ndabika y'embi eya feesi singa mu basungu we twalina basudde yali namba emu naye ate yali musajja wa kisa nolwekyo I'm happy neebaza okubanga onsijjukidde kimpoomedere nga nti sinza butakuwa at least ne bwe baddakiika emu waliwo abantu bangi abandyagadde oba oliawo okusanyusa abaagalwa baabwe ba boyfriends baabwe ba girlfriends baabwe bafiansi baabwe abandyagadde okusanyusa bakadde baabwe waliwo olingaga nti maama nkoledde bingi taata nkoledde bingi kojja nkoledde bingi sirina kyensobola kumuwa okujjako ekijjukizo nga kino kyogamba nti emyaka n'emyaka n'abazzukulu bali kisangawo mukadde akatono bayinza kufuna batya okubasiigira ekintu kyekimu nga kino kyosiiyidde Lugonvu ku kasente akatono akatali kakala mufunya kati akasente akatono si kanjira nti bw'oba oyagala okukusiigira ekifaananyi nga kino kisinziira sayizi gy'oyagala kuba tubipimira mu sayizi kati nga kino eno tuyinza ogiyita A1 eno A1 yes ewo okay nti A1 tuba tusobola okugifunira ku mitwalo nga 25 kitono nga 25 kirina buwangazi bwa bbanga kwasatu obuwangazi osobola okubeera nakyo ebbanga lyonna kubanga kati ono langi gwe tukozesa sigamba nti oba siiwuuka tasiiwuuka kibigenda kuba bwekiti paka bbanga lyonna okuggyako nga muliro tulina enjogera egamba bulijjo nti mubbi na muliro tebayinza kisaanyaawo naye awatali ekyo kibeerawo n'obeera nakyo ebbanga lyonna waliwo n'ebikkako ku sayizi kati waliwo ebikako ku sayizi nga F3 F4 then n'ebyambuka kisinziira obunene bw'oba oyagala bayinza kufuna batya ku basimu kati musobola okunfuna ayetaaza ekifaananyi nga kino osobola okunfuna ku 0755 0755 68 78 78 78 86 0755 68 86 yeri ne ku WhatsApp yeri ku WhatsApp eyo namba okay then kati ku Facebook tulina nina account oba Facebook page bagiyita Aromac Art Uganda osobola okugendayo n'olaba ku bisingako bye tukola emirimu egifaananako bwe giti oba oyagala wall hangings
bifaananyi ebirungi landscapes ezigenda okunyumira mu ezo nabyo byonna tubikola. Good. Anything to do with art, bisiige, wall hangings n'ebirala tubikola. Webali nnyo, webalire ddala obaolyawo ompadde essanyu, ekifaananyi kirungi kisanyusa. In fact ngenda kizze waka abaana bagambe tufunye eddadi owookubiri. Mumuwagire muvubuka akyali muto but is so talented, and of course future yo giraba ng'erina gyeraga. We are missing such kind of people who can create their own jobs nga tebazze nnyo mu kutalaga office ku office nti nsaba mulimu. Nakibagamba nti buli muntu osobola okwezuula, buli muntu osobola okumanya kyoli, buli muntu osobola okubaako kyokola, buli muntu Mukama alina talanta gye yamuwa, buli Mukama alina ekirabo kye yamuwa. Naye ekimu ku kusomoozebwa okukyasinze mu bulamu bw'ensi eno yefe abantu okwezuula nti nze Lugonvu nsobola kwogera, waliwo asobola okukola ekirala, kuba ebifaananyi, waliwo olina talanta naye kasita ozuula amaanyi go we gali, obulamu bugenda kwanguyira. N'olwekyo mugana wange yazuula nti ye amaanyi ge gali mu kusiiga bifaananyi. Of course okirabanga ku myaka gy'alina waka mulungi. N'olwekyo njagala kwebaza bwebaza ate n'okukkiriza okutambuza okulinza paka kiro kino. Ffe tukola kiro Abalugonvu show programu zaffe zibeerayo budde bwa kiro naye nga webali nnyo ebalire ddala. Mukama akwongera omukisa ofune emirimu egisinga ne ku gino. Oli agambye nti njagala kunsiigira kizimbe kyonna nga mulimu bifaananyi. Sente ziwere. Amiina.